yafa Jali. Ne ake katuseka tukikirize ne waba yafa. Mayiga Musazi nti agenda tulyako omulambo. Tasobola. Kati lwaki obanja Kabaka n'omufiirako nga neewamwe eri abaakulema okubanja ate w'obigamba ebituufu nga bigamba mukunja gwe twakulaba dda weebaka ku mulalu weebaka ku shiba. Lwaki wenjogedde ku bituufu lwe neebaka ku shiba? Lwaki wenjogera bye mwagala muwulire mba sinnamwebakako? Shiba aba abiyingiriramuwa. Let me telling you the truth, Kabaka. Yingidde omuzi nnyingi obwakabaka bungi obuli wano. Waliwo obwa Busoga, waliwo obwa Nkole, waliwo obwa Lwenzululu, waliwo obwa Luddawa. Bonna balina ebizibu bye balina. Naye bo omulimu gwabwe baprotekitinga ebizibu ebiri ewaabwe. Naye ne muvaamu abamu ne bava nga bavudde eri ne beegatta muffe. N'atandika okugamba Mukunja olina following, mubanje Kabaka wammwe atulugunyizibwa ali mu buwambe, Mayiga abonyaabonya Kabaka wammwe. Nze namulonda. Oba mutulugunye nze namumulondera. Olaba abantu we batutuma emirimu mwana eminene nnyo ne tujja ku social media ne tufuuka ebyokola. Ne bavuma omusajja gwe kyogamba Kabaata. Kabaka okulonda Mayiga afuuke Katikkiro. Taata wange yali taliiyo. Nange babiŋŋamba ssebo munange nkozesa egundi zange mmanyi. Ssebo alina abyokajja ku platform yo n'akugamba gwe nga toyogera ku Kabaka, nga tobanja Kabaka. Gwe lwaki tomubanjiza ku yiyo? Bino ebiyeye bitubalira kwokya buli kadde we tumala okwokya nga bidda wali ebbali nga biseka nga bigamba ekyekironzi twakiraba dda nga kijja kwokya nga ye yakubalidde omuzannyo oyo kye. Kabaata, there is something that is for the paining me so much. I am feeling a lot of painful. Nti omuntu akeera n'avuma Mayiga n'atasooka kufumiitiriza kwebuuza bagenda olonda Mayiga ono fuuka Katikkiro nga taata wange alina emyaka emeka. Okimanyi taata wange asinga Mayiga emyaka? Amusinga. Lwaki si gwe balonda abeerewo wali atuulewo alamule ensonga z'Obuganda obwebweru ayambeko Kabaka? Ne balonda Kabaka fudde ekyokuzannyisa. Kakati gwe wadda ku Katikkiro ng'abantu ababa influencing, let me for the telling you. Wano mba saagala kwogera ku mannya g'abantu. Ye kizibu nze kye nnina Kabaata we mba njogera ebigambo byange. Naye natunuulira waliwo omukulu gwe natunuulira. Kuba we naayogera bajja gamba ate Mukunja oleseemu amawanga. Naye ng'omukulu oyo omulaba atadde amaanyi mangi nnyo ku Bwakabaka bwa Buganda ne Katikkiro. Naye nga naye Obwakabaka bwa sayidi eyaabwe bulina ebizibu ebitatendekwa by the way. Naye byotabyogerako wabula akulembeza ebya Buganda nti wano wabi, wano tewateredde, Kabaka muwambe, baamuwa obutwa, baakola batya. Kabaata olaba. Gwe Kabaata olaba nkikugambira wano kati nganzo nsinga emyaka naye ebintu ebimu nsobola obikugamba leero osobola obutabikkiriza enkya n'obikkiriza. Kabaata ne w'obeera gwe ng'ofudde essaawa eno. Mukyala wo tasobola keera nkya ku makya n'agamba abantu Kabaata afudde. Basooka ne bakweka mayiti. Ne musooka mwetereeze ewaka. Ne mumanya Kabaata abadde alina baabanja, alina gwe yawa ppiki avugerooni, alina gwe yawa emmotoka, alina biki. Ne mubakubira ne mubagamba abaayi omukulu agambye muleete emmotoka bagikolemu ka saaviisi wano. Bw'agireeta nga mugamba giteeka awutuuka bulungi. Owa ppiki waleeta kubanga bwe bukya ne bakubika omulundi gumu bonna boobanja oli waba abadde Mbale ng'alina emmotoka yeeyongerayo n'afuluma mpaka Kenya. Abadde sayidi eno Mutukula afuluma bufulumi nayo. Byebyo byosanga ku mulambo Kabaata nga abakubanja bangi tandiko gamba ono abadde yeewola bwewozi ye tabanja nga boobadde obanja tebaliiwo. Now what is it for the mean when we are for the talk of the Kabaka? Kati Kabaata woba naawe basobola okukwekayo wiiki basobole okutereeza ensonga ezimu. Kabaka yaani gwe batakweka waabanga agenze. Naye waali toteekamu bya kugenda. Anti kyekiri kyenkugambye newe munaakyanga agenze. Kakati wetumiikiriza okwekika ekyawaggulu kankulage. Bagenze bamukubye. Mukwetumiikiriza muneena okwagala ennyo okulaga mbu tubanja nnyo Kabaka wuuyo bamubalaze. Ate we bamubalaze bo bennyini ne balyoka bafubutukayo. Ne bategeeza Kabaka waffe nga afaanana bubi. Ayambala atya njubi bwe zityo. Afaanana atya bw'atyo. Kabaka waffe ayambala atya njubi bwe zityo nga Mayiga ayambala masuuti. Kabaka waffe ayambala atya akajaketi bwe katyo nga Mayiga ayambala masuuti n'abaana be. So what do you for the want? Kabaata banaaba. What is the want is that people beefula abaagala ennyo Obuganda osinga ffe abalala ssebo. Kabaata boyi bano abantu simanyi Mukama Katonda kyali tukolera ate ayogera amazima yafuuka omubi.
kati no bagenda okukyawa nebakunyigiramu olina platform totwegaseeko walya buli ayogera ku kituufu nze Kabata kankubuulire lumu nali ku interview ne bambuuza owagira ani ku byobufuzi owagira Kisinde ki ne mbagamba sirina kye mpagira birowoozo alina ebirowoozo ebirungi byempagira kyali wange yali mu Nuupu nanyiigira nangamba Mukonjo otandise otulyamu olwo omanyi lwaki sisobola kera nkugambe nti nze njagala mpagira nnyo Museveni oba mpagira nnyo Kyagulanyi simanyi lwaki we nakeera ne nkugamba nti mpagira nnyo Museveni wanakeera abazungu ne bamusaako akazito n'asayininga etteeka akoze eki olw'okuba Museveni gwe nzikiririze kwe gannafuuka Museveni bya okitegeera oba kyengezaako okunyonyola nze mpagira birowoozo birungi bw'oba n'ekirowoozo nga kirungi nga nkugamba ekyo ekirowoozo nkiwagidde kino sikiwagidde kino nkiwagidde kubanga wenna agamba mu nze Kabaata gwe nfiira ku Museveni nfiira ku gundi agenda keera aleeta ekintu ng'ebyaddala plasticization ogambe kyennyini ensonga ya Kabaka abamwagala babuuze Nnaabagereka bbaawe aliwa tebatusitressinga n'ekirala muganda we ali wali asobola obbaako kyayogera naye ensonga eriwo Mukunja nvumye ennyoko oba bamuyita maamawo munnange ensonyiwa sigenderedde ndabye nga kikuyisizza bubi nonnakuwaza kuba saagala nzije mu kabokisi 5 nkugambe mbu nsonyiwa namuvumidde mu bantu nina kwetondera mu bantu nsonyiwa 5 olaba Rama nze ebyo ekintu wenjogerako njimala ekyo kiba kyawedde boy gwe oba nga bakyogedde Mukonjo ekintu kirisiivinge bulungi kubanga ekintu ekibadde mu maama kibadde ky'amaanyi request yono kanjiteke na mugundi nnene ogirisiivinge bulungi ekyo kiggwe oleme kuddamu ate kola live kukyogerako oba kati buntu babusazeemu mu kabokisi nkwetondere Mukunja bikyate nga nabyogeredde ku live tekiraga makulu kale kakugezi kubanga gwe oli tali mu vidiyo sijja kwewanika nja kwetonda Mukunja nsonyiwe ovuma maamawo n'abantu ababaddeko mu nsonyiwe nennyina nsaba nsonyiwe awummule mirembe Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe amugaziyize entaana ye amusonyiwe ebyamusobako n'ebirungi bye yakola Mukama amuweemu emikisa ku lwekyo so Mukunja saagala nkwetondere mu kabokisi saba onsonyiwe okwogera ku maamawo bubadde busungu okay kati Mr. Kabaata wandi ekirama alina okiyiga kuba olulala kiri mukozesa ensobi olaba debate weekusukkangako waliwo debate nga sizaawoggana nga gwolabanga kyali atategeera nti ajja woggana naye ng'asobola okukubisa bwongo Rama njagala okikuddiramu boyi wange nze nsobola okontrolinga debate nga siwemudde nga sitaddeemu bantu balala kuba kati olaba oyo 5 boyi ekyo ekivumo kyoyogedde Mukonjo agenda oli ekibada kya nnyoko 5 oyo yafiira mu accident boyi nga ndi ddoogo nga nnyo ondaba eno enkovu boyi bantu baŋŋamba nnyo Mukonjo agijjeewo jukira kati abantu bamanyi babaga Mukonjo agenda ofuna eddagala ogijjewo n'ettaano enenkovu ana maama oyo yasika nga ndi kaddoogo nenkulira mu bulamu bwe butyo kati boyi buli wawo bibeerako ate genda oli ebibadda bya maama wo boyi kiba kinyigamuko mullo sagala kulimba naye oba weetonze fit tuba tukimala naye ng'ate Mukonjo ogenda kujjawo ekintu ky'okugamba ono ekyekisiyaga kubanga nakyo kimuluma gagwe bwe kikuluma ne Rama kimuluma kubanga si kituufu kati nange neeyogereko obaira mu content naye naye kimuluma kati nange neeyogereko anti kakati nze Rama okuŋŋamba nti Mukonjo kyenkoze kikyamu nkusaba onsonyiwe ate tekitegeeza nti nga nze wemba nga kyenjogera kituufu nze seetonda ku kituufu neetonda ku bya content singa byadde bya content mbadde ngenda mugamba Rama ebyokugamba nti bakulya ebbina nti ebbina balirya munnange nyinza oba tubamu nedda ono si content nze njogera kituufu era Rama
bwe tuba nga tetuli wano ku bya social media y'amazima agamanyi. Kati nze saagala atonkake kwetonda olw'okuba neetondedde ate nze nsazeemu kye nayogedde. Nze soogera bya content boy Kabaata bw'oba ondeeta ku live yo nze mpe ekitiibwa. Naye ati gweyogera sige mazima. Kati ate oli modulator kyogezaako kwogera ku Rama Mukunja nkimanyi. Ebintu tubibaddemu babinsibyeko nti nange mbikola. Kimanyi bulungi Rama nti ali ku bwasikaali bwe bwakole Saudi. Byoyogera bimuluma gw'olaba oyo. Anti we biba bimuluma yakole kimu kye namugambye kuba si kizibu. Abeere wano ku live nga we tuliwo akwate bukwasi bbina lyaffe alitulage muko wali Rama kati nze kankuwa amagezi nga koli muganda wange ate nga tusazeewo twesotinge tube ba Luganda. Rama funayo akadde kuba nze kyemanyi olala ne bwe baba bakulidde ebbina aliwo akadde katukaliwo bigundu byosigayo ne likalamuko then olabirizaawo nga likaze ojje wano ku live oteekeko vidiyo oteekeyo mangu ojjeyo. Simple as that. Ekyo tukiveeko kuba oli muganda wange. Olabaye sooka ongaziye. Anange oyagala onja ne musajja munne. Kabaata n'abantu abampuliriza mumanyi lwaki nsukka layini n'envuma abazadde b'abantu. Ebiseera ebisinga omuntu ajja n'ayogera ekintu nga talowooza ye kijja kuyisa kitya. Kale nze tebinnuma kuba mbimanyi naye abantu abakwagala kibayisa kitya. Ate gwe obaako ky'oyogera ye n'alaga nti ate era sikukase kwetonda. Nze sinagambako nti weetonde. Kati naawe tonkaka kwetonda. Weetonze ng'oyagala tiki for 30 mbu weetonde nange neetonde. Woba weetonze nga weetondedde ku kakwakulizo mbu nange neetonde. Boyi wange awo bimenyewo bye weetonze. Tonteekako bukwakulizo olw'okuba weetonze. Mukunja wuliriza kye njogera. Oli waddembe okunkuba okwetonda kwange sikumenyawo. Oli waddembe okunnoonya oli waddembe obutansonyiwa. Ekikulu ati woba weetondedde ku kakwakulizo mbu ke mwetondedde naye ansonyiwe. Sigadde ku kigambo kyange. Sinagamba neetondere bino mbigamba Kabaata. Mbigamba Kabaata. Neeyogerako nga nze njulira Mukunja ne Kabaata. Sinnakwogerako. Kabaata ebiseera ebisinga bagamba Rama mubi nti avuma naye Rama nnumbye. Kabaata sirumbangako muntu nga tannumbye. Sivumangako muntu nga tanvumye. Era ebiseera ebisinga wonteekako n'envuma omuntu wano aba alina kyanjogeddeko ekibi. Mukunja sigenda kuddamu kuvuma, sigenda kuddamu kwogerako kuba nkimanyi tosobola ntalo. Nze omuntu aggula nange olutalo mba ngenda kukuba kikuluma. Kabaata okimanyi olutalo we luba. We nali mu lutalo ne bajjuli musaasira navuma baana be. N'oli omukazi wawulira bye yanvuma. Okitegeera. Kati omuntu abeera emotional nze mba sigenda yomba naye. Kati emotional kigendaze. Mukunja sigenda kugamba nti neetondera. Tonneetondera. Nange sikugambyeko nti weetondera. Nenze neetonze. Nkugambyeko nti weetonde. Tongambye nze yeetumye. Kati ate lwaki okibulandinga gwe weetumye? Kibanga kuwa muntu n'ogamba namuwadde. Ani aba yakukasa? Okusonyiwa si kwa mpaka wabula nze abantu njagala mbalage. Ebiseera ebisinga omuntu ngenda omuvuma ng'ayina kyanjogeddeko. Simala gavuma. Simala gagenda mu lutalo na muntu nga tankosezza oba nga tanjogeddeeko. Wabaawo ensonga lwaki. So Kabaata nze waba wayagala olutalo nange making sure ng'osooka n'omunnyonnyola ensonga zino ogenda mu lutalo ne Rama naye waakuvuma tonyiiga tonakuwala. Nze siri mu byantalo nti njogera mazima mpozi nga amazima goyita olutalo. Tolina mazima g'olina. Kale Mukunja kankubuuza amazima ogamba Rama musiyazi. Olina obujulizi? Rama si musiyazi bamulya. Omusiyazi oli afumitayo naye Rama bamufumitayo. Nkubuuza ekibuuzo olina evidence? Yes. Gitulage. Eri ku bbina lyaffe eryo olirinaawo. Kati olaba Kabaata omuntu ng'oyo ng'omuvuma ng'agamba Rama mubi. Okirabye Kabaata? Kitegeeza. Toddamu muvuma era bino tugenda bivaako kati. Kitegeeza neetondedde
Kabata kitegeeza Rama neetondedde ng'alina kyayisaawa ayagala neetondere nange mmenyewo kiri teweetondanga ng'otaddeko akakwakkulizo kati ŋŋaanyo kimenyawo ate weetonze kati tola nti okwetonda kukusaze. Mukunja tonsonyiwa naye nze neetondedde public era nkwetondedde wabula nkugambye nina ensonga lwaki omuntu mba muvuma lwa nsonga naye aba ayogedde bitakwatagana by'atalinaako bujulizi. Kati gwe nze akantu katono nnyo naye kakulemye kyokka nga nze ndaba katono nnyo nkuwadde n'amagezi engeri gy'olina okukakola. Nze no Rama ondabira wano gw'otera okundala okuba omanyi nkubwamu obuyaga omanyi osobola okunvuyisa. Nze nolama Mase yansiba n'akola fayiro etaliyo ne ŋŋaana okwetonda n'abasirikale ne baŋŋamba weetonde biggwe naye olw'okuba nali nkimanyi ku statement nataddeko mbu twabba essimu ya bukadde 3 ne tuyiwa ebizigo bya miliyoni ne twolona kapeti ya miliyoni 4 nabagamba sigenda kwetonda. Nze muntu asobola okumanya siri kampane mukazi wange mama w'abaana nkwagala nnyo bebbi wange nkimanyi ngenda n'ensukka ku TikTok webale kumbeererawo mu mbeera yonna webale kunjagala webale kundaga mukwano byonna by'olaba saagala onyiige nze bbaawo mama w'abaana kwali kuba ŋŋambye dadi byoyogedde sisanyuse kikoze lwa mami nkwagala nnyo era nkulaga mu tegeeza teweetonze ku lulwo wabula weetonze on behalf of your wife. Ati ne nkugamba oli waddembe okunsonyiwa oba oggaana kuba ogambye si byampaka. Nze ndi muntu nze nga lwaki nsigala nkuwala n'ekyo nze era nakusonyiye muganda kasi ogamba amusori kiba kimala naye ate saagala okwetondaako okuleetenga akakwakkulizo nti kanneetondere mukunja wemmala omwetondera ate mugambe naawe njigyako kiri singa nabadde nkikusibaako busibi nandi kikugjeeko naye olw'okuba si kikusibaako busibi. Kabatono omusajja antambulizaako luyimba lwe wofuna dala enkya nzija naputopu boss ono namumaze atambuza luyimba lwe bambi mugende mumuwagire mutule muzi challenge nze togera kuntambulizaako luyimba lwo 5 olina okola music nga totambuliza ku Rama kola music olina olugendo kati enkya ndeeta lutalo lulala gwe nkumaze kuba oli emotion kapuleesha okawulira kati mayiko kapuleesha kasobola okuyisa yonna nze nagambye nze gwe wasanze bali boogamba mbu obadde ng'obeera wano n'ovuma abantu mbu ne badduka wafunye nno mukunja asobola okulizoninga nga takuvumye naye ate tosobola kunkuba tosobola mukunja nze ndi top wano ku TikTok ani atatya Rama ati kati nzuuno nvuddeyo nsobola okulizoninga n'odduka nga wodda guno okomyewo gwakumeka nte nga wakaabye anti nenkaaba nensigalawo waliwo omukazi akaabira mu bufumbo naye n'aguma nga tanobye waliwo adduka n'anoba anti bw'aba kyayagala owulira ekirungi n'abantu abatulaba baaba obwedda kwebali bw'aba kyayagala owulira katukikkirize nti mukunji asobola okukaaba naye nga tadduse kabaata waliwo omukazi gwe bizitowerera mu ddya n'akaaba naye ng'alemedde waakuza abaana waliwo alekawo abaana n'asooka adduka akaliro bwe kakendeera n'addamu n'adduka n'anywa kutuzi n'adda kati Rama oli ku mukunja gw'ogamba nti yakaabye naye nga okuva we yazze kweno live tanadduka gwe wakadde omulundi gwoku wadduse first round bendera ne baziwanika n'okomawo second round n'enkuwujja bendera ne tuziteekayo kati okomyewo third round nze nkulaga tujja genda mpaka mu penalty obwedda tuli mu lutalo ate ogambye nti oli mu lutalo nkubuuzizza gwe kugwe obwedda tuli mu lutalo gwe obwedda akyo luno olutalo mbugwe olwana entalo towunyikamu ate kati obuuza nti obwedda tuli mu lutalo okugamba obwedda tuli mu lutalo nga simanyi nakiwulidde ku ggwe nze ndi muvakisi era nakubuuzizza okwogera amazima we luba lutalo tuli mu lutalo kabata we tuba mu vita yonna kabata we tuba mu vita yonna tutabika abazadde n'abaafa kati nze we njogera ku muntu n'enjogera ku muzadde we n'alaga nti awanise n'akaaba oyo mba muleka
Kabata mukunja bampereza message wano nti wabadde otandise okujja ebiyengeyenge kabata atandise okukaaba zoyomba muleka Kabata kati neeka neeyadduse wabadde omuwangudde oba nga wakaabye wadde bakuwangudde awo Kabata ekitegeeza Kabata pane eno oluusi ekuzitoowako bw'oba waleese omuntu omuzibu munko kubanga bw'oba naawe osobola obwedda gwatunula ateebase osobola naawe essaawa eno okugusaliriza mukunja bampadde message wakaabye bakuwa message obwedda toliiwo nga gwe modulation kitegeeza Kabata bwe tunaakuwa obwogezi bwa paliyamenti ogenda Kabata kutuulanga mu paliyamenti ebimu ab'ebweru bakugambe twalabye honalebo member of parliament ayogera kino naye ng'obwedda gwakubiriza olutu naye ati wano mukonje tubeera mu ntalo za wano olwedde oziruddemu ozimanyi ogambye wano oli ajja kuleeta abaana aleete omukyala aleete maama nkiwakanyizaako Kabata ogambye bakugambye ajja kuvuma maama wo ajja kuvuma nange sinnakiwakanya naye kyempakanyiza Kabata ogamba otya mbo bakugambye mbu nazze ebiyengeyenge ng'ate obwedda gwakubiriza live ne saabirabye nze kati kitegeeza amazima naawe ogaleeta leeti saabirabyeko nze mpoze ng'abantu bakwetegereza nnyo n'otandika okunnyumiza nnyoko nga we yafa biki ogamba ow'ebiyengeyenge yenkanadduka nga bwadda ate ekintu terwa nsonga okaabye nze siyomba na wadduse mu ringi nabadde nyiga wano akapeesa n'enziruka Kabata nze omuntu kasita atandika mbu maama wange biki nga mmuta oyo mba maze olaba ali emotional ate wadduse kirwaki wadduse kati okaka abantu abakkirizise mukunja yakaabye olaba oyagala owugulaze n'abantu ababadde ku live nga batunula rama njogedde ku maama wo kyekyanzija ku live ng'otandise okukaaba wakava ku live emirundi emeka wakava ku live emirundi 3 byonna obwedde ekikujjako kwogera ku maama ogwasoose nayogedde ku maama wo n'oyagala okukaba n'ogamba maama wange tabiriimu n'otandikaokubiri n'otandika okukaaba kati Kabata ofunireyo omuntu twevuma abazadde njagala ondetereyo ng'asobola twevuma abazadde nzuno wendi sisobola okaabe olaba wakaabe kati kitegeeza kwe wamanyira byakuvuma n'oteekamu abataliiwo reasoninga nzaaliwo nange nkurizoninga eddawuni Kabata olwo lwe bayita olutalo tolusobola woba tolusobola naye ate sindadduka nze atalusobola nkyalimu mu ringi okuva we nazze mpaka kati ntudde mu ringi oleesa bipropaganda byo byonna abantu ne bakulaba nti ogaddirira Kabata olutalo lwonna tugatta mu famire temuliimu nti ono tabiriimu tukuba nze kati wendi ate nga wakaabye naddukako kuli anti mu ringi basobola okukuba eŋŋuumi ettama ne lizimba naye n'otadduka anti nakaabye naye nensigala mu ringi nwalira mu ringi kyokka gwate odduka n'olwa kutusi n'odda nze omusajja okkiriza nti wakaabye nze nsobola okukabarama nkaabye wakaabye saakukubye n'okaba n'ojja ebiyengeyenge mbuva kitegeeza nze bwemba nakaabye gwate yadduse wafunye obulumi obusinga ne kubuwona eyakaabye omanyi bintu byanjawulo nadduse n'enzira n'enkubuulira ensonga lwaki navuddeko wakaabye wadduse n'ogenda n'onywa kutuzi nga puleesha esusse kubanga wamanyira ebyowoggana nakujje mu byokuwoggana tujja mufuna enkya Kabata okumanya debate ya leero etabukidde rama okimanyi najjeyoko ne ku kitabo ne peni nentandika owandiika ebiteeso byokumanya eno ebadde paliyamenti yennyini olaba wenkukuba n'ojjayo ne peni n'owandiika owedde owandiika anti nga njagala tubeere mu bintu ng'olwedde pano tugiwadde ekitiibwa kino nakikoze Kabata kuwa pano eno ekitiibwa okumanya ndi mukolaba nzigisaayo mukunja ebitabo n'awandiika mu kuggyayo ebitabo nange okumanya ndimuka nawandiise we natandise okukuba zipoyinti n'ofubutuka emisinde n'odduka kati kitegeeza nange ndimuka olaba ndeetera mukunja atasera okuddamu osoma nga yakoma mu piwano Rama nkuba kunja wajjinde ekitabo olaba ajjayo ekitabo ne peni Rama ndimuka